omuntu yenna akkiriza nti bajja kumuzinga mu ssanda bamusaalire obulamu bw'ensi eno abuveemu ajja mu misomo egifaanana bwe giti. Tewabeerawo amugamba kubanga akimanyi nti ekiseera kyonna ajja kusinkana Allah subhanahu wa ta'ala. Tasobola kumusinkana nga Allah asiimye gyali ng'ensinza gy'abadde amusinzaamu si ntuufu. Kati tosobola ate kusinza mu nsinza ntuufu nga tomanyi. Sahaba Ali omumanyi gwe bayita Bukhari yawandika omulyango naga nti babun omulyango al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Okumanya kwe kukulembera okwogera n'okukola. Tosobola kusaala swala nga togimanyi netereera. Tosobola kusinza Allah mu nsinza ntuufu nga tomanyi. Kati kitegeeza nti bw'owulira nga waliwo awali omusomo gwonna ogukumanyisa ebikwata ku Allah subhanahu wa ta'ala, oyanguwa okugendamu osanga obeeko nekyokola ki nekyoyiga. Ekyo kimu songa lwaki tuli wano. Twagala kumanya Allah, twagala kumanya mubaka sallallahu alaihi wasallam, twagala kumanya ddiini yaffe, twagala kuteekerateekera lugendo lwaffe olw'enkya nga tebannaba kuluteekerateekera.